nalabye ka video ka Gloria Bugi akobusegu ke yataddeyo. Gloria Bugi kankuwa amagezi ebyo nabye wakoze biswaza gwe na family yo. Gloria Bugi ebintu byokweyambula abawala simanyi lwaki mu byagadde nnyo naye ate nga tebiriimu kirungi. Tosobola kweyambula mu public abantu ne bakubalamu amagezi. Era nze bwe nalaba ka video ka Gloria Bugi nali saagala nakwogerako kale bintu bya kisiro nnyo ebyo tebirina makulu. Omuwala yenna alowooza ti ogenda kweyambula abasajja bakwagale weerimba, ebyo tebirina makulu, bijja kuswaza. Abasajja tebaagala nnyo bakazi be balabye mu public. Teri musajja agenda kwagala ng'ensi yonna emanye obwereere bwo. Teri musajja kakiddemu okiwulire. Gloria Bugi wowe wadde omanyi nti okweyambula kujja kuwa ffeemu weerimba. Ebyo weerimba mwannyinaze. Era babaayo abaakuwaanyi mbw'oli wakabi nnyo kubanga weeyambudde. Tebijja kuyamba. Tewali muwala musajja gwawa kitiibwa nga obwereere bwo buli ku internet. Era ojja beera nabusajjasajja bukwebakeko bukulekaawo. Ekyo kye nabagamba, there is life after social media. Abantu ekibatta views na likes. Era abantu abasajja kati bakulabye ne bakuteekaawo tokyalimu kwa kati twakula. Kati Gloria Bugi everybody knows obwereere bwo. You are empty. Nga musajja kyayinza okukwagala gwe. Ebyo byonna tebikuyamba. Abannayuganda tebaagala buulira abantu mazima. Era omuwala ng'oli eyo ng'olowooza ogenda funa feemu mbumunnuduzi mbusimanya mu kweyambula weerimba. Ebyo tebiriimu kalungi. There is nothing good mu kweyambula mu bantu. Ekyo kikubuuliridde wano. Ogenda funa 5 minutes of fame. Fame ya dakiika 5. Osigale nga toyina kyoli. Gwe Gloria Bugi life yo yawedde. Okyasabawo omulimo. Muntu kyategeera ayagala okwassociatinga naawe. Era bye bisajja bikagwa ensonyi ebimu birwadde bya siriimu bye bijja okwebakako. Teri musajja ategeera. Kwa kati you are equivalent to a prostitute. Ekitiibwa ky'omukyala, ekitiibwa ky'omuwala yenna ku nsi kuno kuba kwewa kitiibwa. The moment you don't respect yourself as a woman, you are gone. Abasajja tebaagala bakazi bakola ebyo bintu ebyo tovula abasajja bagenda mu bimansulo. Naye kati Gloria Bugi nakulaba luli omwana namusaako ku party, ku birthday party nenekubya naye video naye kati nti anogiteekayo because you are now a shame. Ofuuse ekitagasa kibaita nuisance. Weeswazizza nnyo. Gloria Bugi toli cheap to that extent. Toli cheap. Why do you make yourself cheap? Lwaki weefuula cheap? Okay, ebirala byonna nandibigomeekeriza, but there is this part where weyeekubya olugalo n'amala n'anuunako. Like yabadde ategeeza ki? No, tutandikiraawo. Kwali kuno. What was the meaning of that? Nze abantu abeekuba obugalo mu bubina ne mu busolo ne mumala ne munoonako. Like kitegeeza ki? Like I feel so disgusted. It is so disgusting when you do it in public. Like wadde onoonako munnyo oba gunoze. What was he taking? Era n'oyo chicken bwe yakola. Chicken yagenda naye kuba olugalo mu matako n'amala n'awunyako. Like up to now namusanga ne mugamba chicken. Okwekuba olugalo mu mabina nomala kyali kitegeeza ki? Like abantu abatanodduziza mmwe
Find a way to explaining what are you up to. She was trying to be romantic. Katimalaya is a prostitute. Because Mamalaya will become more public. When you want to be, ngoyagala kubera mama romantic, do you have to show the whole society? No. Mutuleke ko namwe. Ko muntu nabera ngana yagala uliro bawoma. Obukadde. Gloria Bugi wa cheap. Na appetite yagenze. Kiwuli omuntu akole ebyekisiru, ngolabira kyakola kya kisiru. You are cheap. Expensive girls tebakola ebyo. You are very cheap. You are in a cheap lodge. You are in a cheap lodge. Ne video je waje kwatide, it talks a lot about you. The background of the video, it shows how cheap you are. And you think I will come here mpagire ebintu ebiri cheap. Nze jogera ku commodities is really expensive. Bw'oba mbuseto Joseph namukweyambula. Genda ku best hotel. Genda ku besto. Bwana ebusegawe wali abeyambula. Me to stand here ngaite wakoze kitofu. Ngatoina na nyimba. Luyimba kyoro. Mubanja waba. Oyimba mu small letters. Banko lebichamu ba. Olona luyimba. Oba wajja kwetunda tugambe nti najja kwetunda. Ebyo kuyimba bivemu. Nedda bikwase nako. Ate bikwasa obusungu. It is bad, by the way. Shiba kuna mai nenyimba. Buli luyimba lwa Shiba hit. That's why twagala nnyo Shiba kwine kama. Kwa yayi nenyimba. Oluyimba lwe lukulembera. Nero tulagamba nti ebitundu by'ebyama bye bigenda okulembera. Simanyi Gloria Bugi yakulima nokulima ati osobola oyimba. I don't know who lied you. Nti you can even sing. Kentaga kuba kiboko. Kali muloji ya raisi, kataddewo ekitanda, gwe kemola mola. Kali mu busiripa. Mudeiri nkitibiki. Nga alito nafoka muyimbi ngate byali nkinga. Wo alito nafoka muyimbi ngate byali nkinga. Enyimba Gloria Bugi enyimba zoyina tezijja na ku memory card ya 2 MB. Your songs cannot fit on a memory card of 2 MB. Mubanja wa ba. Bakale bichamu ba. Bandekawo ba. Stupid. And you think it's funny. Bunte kaina buzibu. Neba aba akasabuni nga wakamanyidde. Okibanyi obera ne mu meeting n'ofuluma ononye sabuni wali. Akasabuni. Akasabuni nga kako. Junior ali wabadde ne proposal wano. Ngatali ngatambula na bitole mu motoka. Ninachali wanga sabuni kamuomera. Atambula na bitole bya geisha. Afuna kwa parking. Ogenda mulabanga yekubagia nambemu. Waloga yali yekuba akasabuni mu kigo ky'ebbaala. Ate mu kutuuka okumala teyasamba oluggi. Ng'oluggi teyalugadde. Ne tumutunuulira bati ng'omukulu tannamala. Ate oba toyagala kujjako Hyundai nga onaatera omala. Era yasigala yeekuba n'asambulira. Omanyawo ng'oyasaamiridde Junior Jaboti. Oleta ezisemba oluggi n'olukubatekere lugwa muli ng'abantu bedda basimbera yini baagala kupama naye ng'olemedde mu kigo. Ne bamugamba my brother chichi toyina waka. Nakunyizanga mmodo kwefuula kyotali ate ng'ennaku y'ogimanyi omanyi obunaku bwo naye ngeri agent Stan gy'atuma sebuka wenyegera paka ba musumba waka. Stan yeegulumiza kasoka konya mafia nagamba akantu kano sikategeera kalinga engulume kalinga entulume kalinga abakazi kalinga abasajja kakulumbala kalipa tondetera kokola nakagaana ne kanonyo oli omukazi omulala yali ewebizigo dakika 2 mbandi awo musumba wana olerwa kinga katuse wa musumba sebo
ne mudiro kayingira bwe kalego olugulu nze ndabanga gwaswaza mukamaawo kubanga okunenya omuntu okujja okulaba omuntu mu kaseera akabi nga ne bawalabe tebasobola kukikola n'olwaleero tebamukubiranga wadde essimu nodda ku muntu kale musiyazi munaku mulema mubi musiiwuufu naye yakolayo ekyamagezi ne bawala ba mukamaawo bawala ba Pastor Bujingo tebamukubiranga wadde essimu n'olwaleero mbadde ngamba singa otandikira ku bagwagwa abasiru abatooletoole wanditandikidde ku bawala ba mukamaawo Pastor Bujingo naye omusiyazi yasinga bawala ba mukamaawo Pastor Bujingo amagezi kuba n'olwaleero tebamukubiranga wadde essimu omugwagwa ono modo yatindiga olugende wa Pastor Bujingo wala manyiyo naye yatindiga olugendo ku ssente ze n'agenda beebalize wamu Katonda ku lw'okumuwonya okufa kubanga Bujingo emagombe yasimbayo kitooke ono omugwagwa gw'ovuma omusiiwuufu yategeera okusinga abawala ba mukamaawo yategeera okusinga mukazi wa mukamaawo yategeera okusinga abawala ba Bujingo nti taata waabwe emagombe yasimbyeyo kitooke Katonda yamuwadde bulamu bwakubiri n'ava gy'ava n'awenyeggera n'agenda mu maka g'omusumba beebaze Katonda okitegedde bulungi so kati mbadde ngamba mukwano ebintu ebimu tugende essiro obutabo buno tuleme kuzunga nabo buzunzi ddala tutegeeze bwo kubanga Bujingo abaana be tebamukubiranga wadde essimu wadde omukyala gwe yabazaalamu ddala Bujingo kye yakolera mudo kye yali asasulira ogenda okumulabako kye yali amukoledde abaana yabaweerera yabazaala yabalabirira ne kye bali kyonna mu nsi bali lwakuba nti Bujingo naye bwe yafuna ebizibu wadde akasimu n'olwaleero omuntu Bujingo gwe yali tamanyi gwatakolerangako wadde okugulira ekyemisana n'ategeera akaseera ke yali alimu n'agenda makage omunenyaki soko kwatemu katono muntu wange abagala okugenda ebweru emirimu gigino gitambulirawo sente zoteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 84 ojja kuba otufuna butereevu oba noti 7 4 17 45 27 twetaaga abawala n'abalenzi genda kukola ku bisaawe mu ggwanga lya Kuwait ne Qatar ne Dubai interviews zigenda maaso salary milioni 1.5 n'abo abasobola okukola mu biyungu ng'oli mwana wa bulenzi basaswa milioni 1.7 mujje mukole interviews bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ate mutambulira waka sente oteekamu nga visa ogirabyeko omunenyaki bananga obutabo tubumiininge tuleme kukwata bukwate kubanga fenga mikwano gya Bujingo bino byonna bitulabisa naffe kubanga sinza kunenya muntu kugenda kulaba Bujingo kabe mu byakyo ba musiiwuufu ati afena twagenda maaso ga Bujingo nga tuli babijali nze nakavumira Bujingo ne Susan Makula nabavumira emyaka 4 ne banyaniriza mwana Susan Makula yanfukamirira nampa enkoko namba nze nemmere gye yanfumbira sidanga mukugirya wantu wonna ne golowooza teyalina bu audio nga mukalakata lwaki olowooza Bujingo asobola okwaniriza omuntu gwate omulabi obulabi n'ogamba nti oyo akoze kikyamu okukyalira omuntu nga n'ebiwala bya pastor tebyamukyalira modo yali asasulira ki bw'oba oyagala kuvuma bagwagwa n'okunnyonnyola ensi obutooletoole n'obusiru obuli mu bantu tandikira ku bawala ba Bujingo pulogulaamu ezo muzikole osooke obannyonnyola omugaso gwa kitaabwe mu nsi n'obuteetaba mu ntalo z'abalabe ba kitaabwe okitegedde awo tujja kukuwagira nnyo naye okukwata omuntu oba mu byatya oba yandirokose ku olwo kubanze lwe nalokoka kasita nasoma mu bitabo nga siraba mu linnya lya muwala wa Bujingo yali amunvumya oba mukyala we wadde abaali bakubye ku kolologo ne mmanya nti nze sigenda kugwa na bagwagwa kyabugwagwa nnyo kyabusiru kyabuwumba tuutu kitaawo okufuna obuzibu nodda ku balabe be teriyo ku nseena akwagala kusinga kitaawo oba nnyoko ekyo nkikubuulira kubanga waatali kitaawo tewandibadde mu nseeno wandizza otya abalabe ba kitaawo b'osaavinga wandibalabye so maama mukwano mbadde nsaba oleme kuswaza pastor waffe abagenyi be bawe ekitiibwa kubanga basinga ne bawalabe bawalabe bagwagwa basiru bawumba tuutu bakozesebwa emmando y'akaseegu